Mbago bakayita MUMPOWE omukulu Edirisa Musuuza ke yatusuubiza luli gye buvuddeko n'ategeeza nti ku lw'ekisawe kya kadongokamu okubaate nga kikula ayina okubaate nga ayogerako ettaffaali n'ategeeza nti buli mwaka ayagala okubaate nga aleeta oluyimba lwa kadongokamu lwe luyimba olwo era nga lwakoleddwa producer omu ku baproducer b'ogamba nti basobodde okubaate nga bakubidde eddala ekintu kye bategeera omukulu no bamuyita DMS gwatamanyi DMS bamuyita David Ssenyonga ono yakuba oluyimba lwe bayita Dawo Bedi Mazongoto oba oli oluwuliddeko wawulyako oluyimba lwa Star Bwana Tolo bajja kakasa yakuba ennyimba za Luuna yakuba ennyimba nyingi nnyo bw'oba wulira oluyimba Bakowu olwa Matthias Walukaga yakuba ennyimba za Nantume Chris Evans John Hill Chobe Baby Rich bonna yakuba tune zonna ezasingira ddala yakolako ne Moses Radio yakolako ne Aliet Kisaache yakuba akayimba kano Regina Hot Kawa yakakuba ekisanja ennyimba nyingi zesobola okubaate nga akuba omukulu ono gwe bayita DMS oba oyinza omuyita gwe bayita David Ssenyonga yantegeezako mu mboozi ye yaŋŋamba nti yazaalibwa saidi z'ebukomansimbi abamanyi saidi z'endalagge gyasobola okubaate nga aviira omukulu ono naye ng'endongo yasobodde okubaate nga agikubidde ddala omukulu Edirisa Musuuza ennyimba zonna azikubye oluyimba luno lukwata okubeera ng'olowooza ku bibyo minding your business bw'oba okola bizinensi yo gwekola ku bibye bikwatako by'oba okwatako byokka abatakwatako aboogera wolokoso gwe baveeko ye projekiti eno gye yaleese ebigambo ebisengese bulungi omukubi producer teyatulimbe wadde n'akamu kubanga mu kusookera ddala Kenzo eno projekiti ey'okubiri ey'akadongokamu naddala nga ye akasooka bakayita Mbakooye era producer ono babiyita DMS yakakuba 2018 kati projekiti eno ezzeeko kebayita MUMPOWE naye nga mu kusookera ddala 2011 Eddy Kenzo yakola oluyimba lwa Basudde olwo oluyimba lwa kadongokamu naye lwakuba teyali projekiti ye nga ye yaddamu buzi naye kati ebiyiye nga ye Mbakooye lwe lwasooka 2018 2022 n'afulumya kano MUMPOWE abamunywerako enjaga amayirungi n'embizzi etayidde bweyasobodde okubaate nga abagamba nti obufumbo bwagaana abagamba nti Kenzo obufumbo bwagaana kati omukulu ke kayimba ako n'ategeeza nti bannayuganda twalifubye nnyo okubaate nga twagala ebyaffe abazungu basobodde okubaate nga batuleetera omuzungu aveeri n'agamba nti lwana noono n'akuwa emmundu mu mbeera eyo luyimba lukwasaganya okubaate nga tukwatagana wamu naddala ng'abaddugavu mu mboozi ezijja tuleme kubaate nga tuzigenderawo mu mbeera eyo n'okukola gwe kyolina okubaate nga okola boogere yembeera eyo omukulu Edirisa Musuuza ke kayimba ako yasobodde okubaate nga ayisaamu ndowooza Kenzo kati style zonna ez'akadongokamu azikubye bw'oba ogambye nti yakuba ku afrobeat akubye ku amapiyano agikubyeko bongo flavor yakubako n'abatanzania akubyeko n'abasajja okuvaako mu Ivory Coast ye style ya Ivory Coast bagita coupe de Calais eyo style ya music wa Ivory Coast gyeva waliwo reggae amukubye zuku amukubye afro dancehall lumba ebidandali abiyimbye byonna nasobola okubaate nga alese projekiti eno ke bayita MUMPOWE ogenda kubaate nga ombulira akayimba kano okawulidde otya naye nga kutegeeza eyakakoze bamuyita DMS yakuba akayimba Bakowu yakuba akayimba Mazongoto Dr. Hudaman yakuba akayimba Star Bwana Tolo akamuleeta bajja kakasa era n'ogamba nti ono producer si w'amaanyi n'omuyimbi asobodde okubaate nga ayimbye ku kayimba ako kamala okuwumulako sport time ngera kubaate nga nzija ombulire projekiti eno eya Musuuza okuyingira kadongokamu okyogerako ki kadongokamu okubaate nga aleesa ategeeza nti buli mwaka Musuuza agenda kubaate nga atusulirawo akayimba nga yeetegekera festival ye eriyo nga 12 omwezi ogw'e 11 mu nteekateeka eyo.